Kaakati omwami ono agenza okugula malaya beesanyuseemu. Musajja wattu abadde aliko ekyoyoyo ng'awulira ayagala naye nga talinaawo ssuwa. N'asalawo agendeko k'eno gye beetundira afuneyo eno ey'amangu mangu beesanyuseemukko. Naye ono gwe mulaba agenze talinaamu yadde n'ekikumi. N'agenda ssebo ku malaya ng'alowooza bamalaya baakuzannyirako, ng'alowooza bamalaya baakwekamulirako ntuuyo. Atuuseyo bulungi nnyo n'alamuza ne malaya ne bateesa bulungi nnyo ebbeeyi ssente z'agenda okumuwa. Malaya n'amugamba njagala mutwalo. Ono ssebo omukulu n'akkiriza naye ng'olowooza akkiriza ng'alinamu akasente. Malaya n'amukwata n'amutwala bulungi nnyo mu loomu ya malaya. Omukulu n'asabula. Omukulu amaze okusabula asabudde atuuse ku ntikko ye road Ssenkagale, ekyoyoyo kye akimaliriza missoni ye ewedde ekutuse. N'agamba malaya amazima gali nti mbadde sirinamu bulungi kasente naye ngenda kukuleetera ssente. Malaya n'agamba ssebo eno tobadde kuya nnyoko. Ne bannange amugambye eno tobadde ku ya maama wo, njagala ssente zange wano, njagala omutwalo gwange wano. N'amugamba nsaasira wano wempita buli lunaku ngenda kukuwa ssente nze lino ekkubo. Ssebo omukulu ono ng'agamba mbu wano waayita buli lunaku, bw'anaaba ayitawo ajja kujja ne ssente za malaya ono azimuwe. Malaya n'amugamba tekigenda kusoboka. Abadde alina essimu, ndowooza abadde alina ka smartphone ke, malaya kaawambye. Malaya n'amugamba kati kampambe n'essimu tambula ogende, bw'oleeta ssente zange nga nkuwa essimu yo, ate bw'olwayo essimu ngitunda nze nziggyemu ezange. Kati Ssenkagala ali wano ali mu kukuba maviivi, abagamba bambi munziriza essimu yange, malaya ngenda muleetera ssente ze wano wempita, ansaasire wano wempita. Ssebo ye amaze okulya akkuse agudde eri. Bamugambe ssebo obadde kuya maama wo, obadde kuya ne bannange. Bamalaya balina ebigambo, asobola okugamba ogugambo mu butuufu. Sekati ye omuloodi olumaliriza missoni ye ayagala kumalayo, ayagala kudduka, essimu bagiwambye, ali wano ali mu kwegayirira agamba wano waayita. Naye ng'ono asobola okusasula ono, lwaki mugenda okulya abantu nga temulinaamu kasente? Weekaze otya bannange n'ogenda ku malaya nga tolinaamu yadde n'ekiku? Si essimu bagiwambe ssebo, tojja kutumanyiira. Togenda ssebo kutumanyiira bulaaza, gwe ssebo omaze okutuuka gy'oyagala. Akutuuseko akatambi kano okerabireko vidiyo yiiyo. Nega gwe kwaki olya ebintu nga tosasulire? Tonatunda bijanjaalo obadde ozina ya bwereere. Sooka oyimirire awo. Kati gwe obadde ozina ya bwereere. Sikunkuba wama. Sikunkuba. Jamuwa sente zide mpita wani. Jazimuwa. Ogera zimuwa mmeka? Akubanja mmeka? Ozinye. Okuzina ozinye. Bakuwaddeko bulungi omaze. Omaze bulungi. So kakati byebyo naye nga sennaba kuba nti ate mbongerayo, njagala okubajjukiza nti CEO Michael Airport Pickup weri okuba nti ate kutambuza oba wenna ateekateeka okukoma wano e Uganda, ateekateeka okubaako gy'oyagala okutambula, ateekateeka okugenda ku mukolo naye nga tolina ntambula, so osobola okuba nti ate onkoonako bulungi nnyo for any transportation service wendi okuba nti nkutambuza. Kasita oba ng'oyagala ntambula, gwonna w'oba oyagala okugenda ng'oyagala ntambula, nze kennyini nze nkwevugira ne nsobola okuba nti ate nkutambuza nkutwala wonna w'oyagala okugenda, oba okitegeera. So nkonaako ennamba yange y'essimu eyo gy'olaba awo, tusobola okuba nti ate tukwatagana era tukola bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati nga tweyongeddeyo mu maaso, abasajja gubasinga, nze ndi ku sayidi y'amalaaya ge mazima. Kiki ekiba kikutwala ku malaaya gw'omanyi nti ye waakagwirawo nga tolina ssente? Kiki ekikutwala ku malaaya gw'omanyi
nti ye wakagwirawo nga gwe tolinamu yadde n'ekikumi. Golooza bo babeerawo batya? Golooza ye abeerawo atya? Ekisookera ddala malaaya akumalidde obuzibu bwo bw'oyagala. Ebiseera ebisinga sitera nnyo okubeera ku sayidi y'abamalaaya, naye ate waliwo weetaaga okubeera ku sayidi yaabwe. Abakyala bano banneekolera gyange nabo balina ebyokusoomoozebwa bye bayitamu eyo. Ovudde gy'ovudde olemeddwa okubuula omuntu ayinza okukkakkanya. Ozze ew'amalaaya akuwadde ky'oyagala akukkakkanyizza, kyokka ate mu kutuuka mu by'ensasula olaga tolinaamu. Tewamugambiddewo mu kusooka nti sirinaamu. Okitegeera? Bamalaaya bano be bano b'osanga ng'akubye omusajja ekintu naye ng'omusajja ayagala kuteeka mu bintu byakulya adduke. Bannanga basajja nga muli bazibu. Hit and run mugikola ne ku bamalaaya. Hit and run mbadde manyi mugikola kuba wano bano abawala be mukwana. Naye ne ku bamalaaya oyagala omukubba omala odduke. Omukulu Ssenkagala ono ku mubiri gwe abadde talinaako kintu n'ekimu kye bayinza mumuwambako okuggyako akasimu. Bamuwambyeko essimu. Wabula essimu simanyi gye bawambye oba badde smartphone oba kabadde kamapeesa. Naye konna konna akasimu malaaya kawambye. Kate kokubanga kasobola okuvaamu omutwalo, malaaya ne yeesasula. Kati ali wano Ssenkagala ssebo akuba mavivi bamusaasire bamuwe akasimu ke. Ne ssebo ye tayagala kusasula. Awoza kimu wano wempita buli lunaku nja kuleeta akasente. Ku ddiiru ki? Ku ddiiru ki? Ku ddiiru ki? Bannange bw'oba tolina ssente tolyanga. Atalina ssente tafumita lindaazi. Olwaleero ndi ku sayidi y'amalaaya. Akasimu katwale. Katwale ate muyigirize essomo. Katunde omuwe layini ye. Bamuddize layini. Kubanga munnange abasajja abamu balina engeri gye bajoogamu. So bano banneekolera gyange eruumu ezo ze bagira bazisasula. Omubiri gwe n'ojje n'entuuyo zo weena n'omukamula. Ssebo n'omaliriza n'omugamba nti wano wempita. Ne gwe kino ekisajja kimanyiira. Ekisajja kigambye wano wempita buli lunaku ngenda kumuwa ssente. Nja kuba mpitawo nzije mmuwe ssente. Olaba ogenda ku dduuka ne weewola ebintu bya nnusu 100 n'okyusa ekkubo. Nnusu 100 n'okyusa ekkubo. Kati ate olwo malaaya akubanja nnusu 1,000. Ogenda ku dduuka n'ogamba w'edduuka mbadde nsaba ompeeyokko ka soda oba mbadde nsaba ompeeyo ekyokulya kyonna. N'okyusa ekkubo n'oba nga tokyagala kuyitamu eryo kkubo. Kubanga ow'ekimanyi ow'edduuka waakulabirako agenda kubanja olukumi lwe. Naye ate olwo okugenda mu dduuka eryo, naye ate olwo okugenda ewa malaaya akubanja 1,000. Osobola okuddamu eryo ekkubo okuliyitamu okyusa bukyusa kuba ekisooka bamalaaya bangi. Tosobola kgenda ku malaaya omu mbw'omusasule mpozi ng'amanyi w'obeera ng'amanyi n'ew'okkujja. Awo kisoboka. Asobola okukuwola naye nga takumanyi. Musajja kaba kutwaleko essimu olulala oyige okubaamu ne ssente. Nti omusajja yenna eyeetantala okwambula empale y'omukazi keebe y'amalaaya olina okuba ng'olinamuko ku ssente. So essimu kabagitwale ndi ku sayidi y'amalaaya. Malaaya jju. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera bikumira ku mukutu, mwebale kuba nti ate musubscribinga saako n'okuba nti ate mufollowinga. So mbagala nnyo mwenna Omukama Katonda abankumire abankolera obulungi obutagambika. Mubere bulungi mweraba. Peace and love.